ngonyirira luno. Sayinza okubalaba. Amina. Majenga bagasusse. Amajegeko mayibukedde ng'esazeeko nyingire maama. Nyingira muyingire bannange muyingire. Mayibukedde ng'esazeeko tugenda tuulawo. Mutuule buli omu wayagala. Kantuule wano maama. Kale munnange tuula. Kantuule wano. Buli muntu waddembe okutuula wayagala. Tunyumyemu katono. Sayinza okubalaba. Amina mami. Webale twaniriza mu makaago. Kale ssebo. Webale twaniriza mu makaago. Era dde bassebo. Era dde mami. Sibye mutya bassebo. Bulungi mami. Era dde nnyabo. Bulungi nnyabo. Nga mutukedde. Tubakedde. Abantu beeyongedde okwagala amayanja family. Abantu babafiirako kufa. Nga kirungi. Bane simanyi sobola okutuula. Tuula wano mami tuwayeemu. Tuwayeemu tuwayizeemu ddala. Ogamba otya maama? Ngamba bulungi. Mugamba mutye? Webale kwaniriza mu makaago. Nange nsanyusa okubakyazaako. Nzaani asitula delegation eno yonna. Obalabye kumakya kuno. Oli ekibirige wagambye afaanana ani? Aye namutabane wange ogw'ekiro obuduuka buggule. N'entambulanga gyeri. Naye kati wano muli mu retirement home. Tuli mu retirement home. Naye ng'embeera eri etya mami? Embeera simbi. Oli bulungi? Tuli bulungi. Lunaku lweggulo lwadde lw'abamaama. Era gw'omukuba celebrity mothers be tuyina. Newulira otya okubeera maama w'abaserebu? Mpulira bulungi. Mpulira bulungi. Kiyina enjawulo. Kiyina enjawulo maama wa celebrity ne maama wa bulijjo waliwo enjawulo? Maama wa celebrity njawulo weeri. Yeriwa. Ebizibu by'aba celebrity bingi. Olina kuba strong nnyo okubiyitamu. Kubanga buli kakola kaboominga nnyo. So nga nno nabo bantu. Gwe kyokola omuntu owa bulijjo naye asobola okukikola. Naye ekyono kiyitawo nnyo ne kiwaawaala nnyo. Nabanga nti oba ye si muntu tasobola kukola nsobi oba tasobola kukola kirungi. N'ekirala mbadde njagala kutandika nga nkwebaza okubeererawo batabani bo. Buli mbeera olaba ng'ovaayo n'otaasa batabani bo. Kyante nandikoze eki. Nina okubataasa. Tolaba enkoko n'abaana baayo. Enkoko togiraba n'abaana baayo. Ebafiirako. Kati gw'obataasa oba bakoze ekyo, oba Weasle akoze ekyo, oba Kamili akoze ekyo. Ate nga bakoze ekyo kyebataasa. Olinga agamba nti ne bwajja ne bamusanga ng'amenya ennyumba y'omuntu nze ntaasa butaasa. Nedda. Ntaasiza we kyetaagisiza. Kale atulaba omukyala ye Prosima Yanja. Prosima Yanja olunaku lwo lukeera lutya mukyala Prosima Yanja? Lutya. Olunaku lwo lukeera otya? Olunaku olwange sikyalina nnyo kimpakusa. Naye ate era kikwewunyisa siwummula. Nina ebyokukola, nina abazzukulu bangi, nina ng'omuntu nina ebintu byange byenkola, nina faamu. Oba oliawo ne bakuba essimu ate kano akabuzi kafudde ate kano kazadde ate weereza owa boda tukuweereza emmere kati ebyo bye nasigalira. N'ekirala olunaku lw'eggulu batabani bo bakuyisizza batya olunaku lw'eggulu? Ate nno munaye batabani bange babadde bize. Teri yakubidde yadde akasimu bankubidde naye leero tebazze kucelebratingira wano olunaku. Naye ate nina abaana bangi. Nina abaana baba brothers bange baba sisters bange n'emikwano gy'abaana bange bantuteko ejjinja eyo. Wabadde ejjinja? Nabadde ejjinja. Kwa nakubidde nga mpulira oli mu masanyu? Nabadde mu masanyu. Abaana ba brothers bange bazze n'ababa sister netugendako ejjinja eyo. Nina video gye nalabye nga wa Pallaso ne Chameleone oluwombo. Nadde mayi byabaddewo olunaku lw'eggulu? Byaliwo ku Christmas last year. Ekifaananyi ekifaananyi nakirabyawo empombo. Njala tunyumyeko nnyo engeri gye tubadde tuyina Mother's Day yesterday. Badde njala abantu eyo nobabuulire abantu bano bakula batya. Ba Chameleone, ba Pallaso, ba Weasle tubalabe bakabi ku TV bakubye ebisawo babijjuza bafunye mu kasente bazadde abaana balina amamotoka. Naye mukula wano baali batya? Ng'abaana aba bulijjo tebalina kyanjawulo. Bakulanga nawe bwewakula ndowooza kuba saakulabako naye nze kyemmanyi abaana bonna bakulanga abaana. Ne Yesu yakulanga omwana.
ne kabaka yakulanga omwana ne president Museveni yakulanga omwana. Okay. Ani yali asinga effujjo kuba ewaffe nakula nnyo n'abawala ate nga surprising be bansinga effujjo kati ku bano ani yali asinga effujjo ng'omukuzi ani yakusumbuwa ennyo nogaa naye mwana gweggwe ani yasinga okusumbuwa mu buto wano eyasinga ekikulu bonna nno baali balenzi tebaali bangu nnyo era abaana abalenzi tebaagala kukola mirimu abaana abalenzi tebaagala kweyonja ebikulu ebyo byatutawanyanga ennyo okamanya akabazimbi akaluwa kakuna abalenzi oyina abaana bambeka mumami bayina mulimu omuwala abantu waki balowooza toyinayo omuwala nina bulijjo ngambagamba nina omwana omuwala mwala ali bweru tabeera wano ebikolo ebisinga tetutera mumula Josephine Nabukeera Josephine Nabukeera yadda kwani Chameleone yadda ku Joseph Mayanja mugo muyita Chameleone kati gwe muyita ki Jose Chameleone muyita Joseph ne wogenda ku kivuli kyo muyita Joseph kati ate abeera ekira abeera Joseph kati nze maama bwetandika okuyita Chameleone azifu simanyi linnya lye golaba kijja tekijja payas Weasle naira simuyita Weasle ye Douglas muyita Daga Weasle mwe mumuyita Weasle mwe muyita Chameleone mwe mumanyi Pallaso fe tumanyi Payas Joseph Daga ate olimu ali mu America yani Humphrey of course ya Humphrey taina lilya sente ye yasigala ya Humphrey Henry naye mwe muyita Flying Fire fe tumuyita Henry waliyo David naye yasigala naye ye David okay ye mama w'abayimbi ab'eggwanga lino n'ensi yonna Jose Chameleone Payas bonna aboogedde naye njala kintwale ku kibuuzo kyange ekiddako mami nti olunaku olwaleero okusomozebwa kungi nnyo mu ndongo eno okusomozebwa naddala eri abazadde wulira otya nti omwana wo kati Chameleone stage yakeera neegwa wawulira otya Weasle waliwo katonda wamugerera emmotoka ne bagitomera Payas ne bamugerera oba nagenda e South Africa n'afuna obuzibu gwe maama ewaka kikulekawa kindeka bubi nnyo era bubi nnyo neewuunya ne Mukama obulamu bwe yampa singa nze ne pressure zankubadda kuba oba oliawo nti Pallaso ali South Africa akaaba ndi wano bino nga bwe wabiwulira era ffe twasi bweru awo we twasula nga tutudde jjukira delete nga naye yakagenda ssaawa nno kumpi y'emu ekyo netugamba leero luno ekyo Mukama n'atutaasa ne tukiyitamu oba oliawo nti Weasle wuuno mukwano gwe yafa Weasle oyo kyamuyisa bubi nnyo era singa teyaliiko baganda be kumukumaakuma ndowooza yali ajja kutabuka omutwe era olwo we twalabira ng'alinganga atandise okubeera nga takyetegeera bulungi kweganga tulina okumukumaakuma okumuwumbawumba olwa munneewe koligi we muganda we eyamugendako abantu bakirabanga ekyangu si kyangu naye si kyangu manyi bwe kitaba kuggwe tokiraba buzito bukirimu naye Weasle ekigezo kye yayitamu ekya munne nakati kyayitamu agenza aguma bugumi baliranga mu sowaani emu basula wamu batambulira wamu bakola sente zaabwe wamu kyamuyisa bubi ate nammwe temwamukumaakuma mu kifo ky'omukumaakuma ebigambo ne bisukka Weasle tamanyi kuyimba yali tamanyi kuyimba yamuyimbi yagenda nabyo nga bimuyisa bubi nambuuza maama ninga nze yali sirina kyenkola nze saayimbanga ne mugambe enewe magoma gavugira aliwo bo abantu balamu basiima ogenzi singa ggwe waffe ate singa kati ggwe gwe bawaana naaguma bw'atyo mami kino kankikubuuze bwenti simayogenda kitwala kyotya twaliko kukujjukira either kwali kusabira oba kujjukira emitiyane wa eke n'ogamba nti abantu basime batabani bo nga bakyali balamu wandyogadde babasiime batya walinga eyo akukkuluma nti batabani nkuzeeku kiri kyoyogedde wandyagadde batabani bo babayise batya bwe abantu ba Uganda bagulumiza nnyo omufu omuntu bw'aba akyali mulamu tebamulabawo
For instance, Moze Radio, bavumanga Moze, tekakola katya, kalabi, kagenda kufa, enjaga, tekalabi, kwiganga tebamulabirawo ddala, naye olwafa, Moze n'afuuka ekirala. Moze omuyimbi waffe, omuyimbi w'eggwanga, oyo bamuyilegendi, eke nga tebagana kuba nnyimba ze. Eke bwe yaffe ennyimba ze twabagamba buga nti muziggyeko ku radio nga buli woolaga mu club ku zi TV ku radio dwaki musiima agenze musiimengako ne kubalamu omuntu ategere nti ekintu kyakola mukyagala naye mumusiima takyabalaba mwagala nnyo abafu kyekituufu. Okay, mami obubaka obutuuse eyo nzijukiza gwe ne mwami Mayanja kati muwezze emyaka emeka mu bufumbo obutukuvu 5 mwatusuubiza ekitabo mukomyewo ku kitabo mwatusuubiza ekitabo ekikola lunaku lumu otuula ne mwejjukanya ne mukolayo kali ne muwummulamu ne mukola kano ne tumalaga kidduka n'emisinde athletics tumala mwetegeke kituufu mujja kifuna bwe kinaaba kituuse tayimu yakyo tennatuuka abantu batusunireko kyekiri mu kitabo kino ekyo kiri mutu tugira tukireka kale ye mukyala ajera Prosi Mayanja tuli naye Seguku kino ekifaananyi wakinzizise wano oba nakisanzeewo ndabako Emma ono ani oba omuto mulongo ono no Kigongo ye mutabani we first born we bali ludda w'abaana bano bali America bangamba nti mu ebiseera ebisinga mugeza nnyo balaga Pallaso Pallaso kya taata wa yes era yali gwe bamanyi nti ye taata bwe wamulaba gwe bayita daddy okay kati we banaakula nga mubabuulira amazima kati essaawa eno bambi oba otokyalinza obwongo bwabwe nnyo bamaama baabwe baalinga babagamba daddi wamwe anti nga bamulaba ku TV baga daddi wamwe wuuyo ali ludda wa nti ali eyo waggulu mu mwezi ne baga no mumugambira bawumu ku bano oba Kamiri oba Weasle oba Pallaso mwe mwagala mubagambe nti ono ye taata wamwe kati ne bateekawo Pallaso abazzukulu baabano abantu badde owegendereza nti bakufaanana nnyo mami kati walabya nakula ku airport nga tukimye Pallaso nga ndaba oli oba yaani akufaanana ne ngamba kyekigenda mu maaso bakufaanana akawala kagondi kamaisha kanfaanana nnyo anti kafaanana taata waako kati bwe kaba kafaanana taata then kaba kanfaanana bwe kiri naye nekirala mami manyi gye twakulira nyinza okuba nakulira walala ne ku bantu abalala mu famire mubaamu omuntu abeera ennyo ku gaadi za mami nga buli kimu mami mu bavubuka bano ani asinga okukubira essimu ne waba yeekoonye katugamba ali Casablanca neyekoona akagere agawaayi mami waategedde neekoonya akagere Pallaso yasinga tulikiyite kyejo kubanga nabagamba kati ye mami's boy yali ono kati ye ono yali adda ku Pallaso kati Pallaso yaliwo yaliwo okay kwe kutibula okwo ekyo tugambe kosinga okwagala abani bazzukulu bangi buli omu aleeta muddala mu holiday eno mu holiday ate kati tewali naye 30 term eyo kiba kingi nnyo wano okay njaga tutambule empola mami waliwo ekifaananyi kye nalabye wano nga naakajja ono nga avuddeko aliwa ono naawe omumanyi obulwadde bwadde bw'omulumu oyo kuva dda wano wayina emyaka emeka mami bano abazzukulu baleka bye bakyasizza muno ate nkirabye kati